bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli basinze. Yes, mu mawulire agakagwawo breaking news. Babula Itungo Kyagulanyi ono nga mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu attotodde byonna ebyabadde bigenda mu maaso mu kiro ekikesero olunaku olwaleero nga bwe twabikuwadde, era n'ebimu ku bifaananyi biteereddwa ku mikutu egy'enjawulo okusinziira ku mbeera nga bwe yabadde etambula ekiro. Bakubyekubye kumpi buli nsonda ya nnyumba, bayonoonye kumpi buli kintu kyonna ekyasangiddwa mu nnyumba, era bino byonna abinnyonnyodde mu mboozi nga bwe njikuleetedde mu bigambo nga bw'ogenda okubiwulira. Era ebimu ku bifaananyi ojja bisanga ku mikutu gyaffe egy'enjawulo ne ku mukutu ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, kubanga bire ebifaananyi bijjiddwa mu katambi akakwatiddwa. Mu bimu ku byabadde annyonnyola nga bwe ngenda okuwa story yonna era nga bw'ogenda okuba nga ogiwulira, agamba nti abasajja bano bazze nga bangi, era agamba babadde balina ebikozesebwa ebyenjawulo ng'abamu balina n'emmundu ezijjudde zi magaziini, nga balina ennyondo, balina amajambiya, balina ebissi, era nga kigambibwa nti babadde bazze kubeera nga ekigendererwa kyabadde kyakwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye yonna. Nti era bwe baatuuse baabuuziza ku be baasanzeewo nti omukulu aliwa, bwe babategeezeza nti taliiwo tebamanyi gy'ali. Kakati ne wano ne batandika okuba nga bafuukuuza, era ebintu ebisinga obungi mu nnyumba eno byalabiddwako nga byonooneddwa, omuli ebifaananyi, omuli entebe, omuli ebintu byonna nga bw'oyinza okuba nga obisuubira ebibeera mu maka ag'omuntu, naddala omuntu ali civilized ng'ono, buli kimu kyayonooneddwa nga bw'olaba ebifaananyi. Akatambi akamu ku obwo obutambi obutambudde bw'oyinza okuba nga olabyeko obwalaze oluvannyuma nga abasajja bamaze okugenda, nga bulaga nti buli kimu kyonooneddwa, era ebyo nabyo abyogeddeko. Wabula sooka olaba akatambi nzije nkwongereyo. Ebimu ku byabaddewo ekiro y'emu ku ngeri ennyumba gye baagiyisizzaamu, era nga bw'olabye endabirwamu nnyingi zaayasiddwa, ebintu bingi byayonooneddwa, buli kimu kumpi tekyasigadde nga bwe kyabadde. Babi agamba nti bano abasajja baatuuse kumpi mu buli kitundu kya nnyumba, tebalina we baalese. Ne bwe babadde balabye nti wabalemye okutuuka, ne bakwata eyabadde asikaali, wuliriza bulungi, ne bamukwata. Ebigambo bino mbikuddiramu olw'ensonga eddoboozi ewamu liyinza okubeera wansi oluusi n'otabiwulira bulungi. Yagambye nti baakutte asikaali ne bamugamba tulage beesimenti, nti nga basuubira mu nnyumba ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mulimu beesimenti, oba oli awo nga balowooza nti yandibanga gye yeekwese n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula asikaali n'abategeeza nti ye mupya mu maka muno, eweerabira nti gye buvuddeko waliwo amawulire agaafuluma ng'omu ku baasikaali abaasangibwawo baakubibwa amasasi ku reyidi eyasooka oba ku lumbaganya obwasooka, oyo nattibwa. Kakati kirabika oba kigambibwa kyona asikaali abaddewo abadde mupya, era nga talina kyamanyi musajja wattu, bw'atyo n'abannyonnyola ng'era bw'atalina kyamanyi mu nnyumba eno kubanga mupya. Kakati Babula Itungo Kyagulanyi nga nnyonnyola yategeezeza nti abasajja bano babadde balina ebintu ebikambwe mu ebyo. Abamu babadde balina emmundu nga zijju, buli muntu yenna eyazze yadde alina emmundu. Kati ate nga abamu ku mmundu abamu balina ennyondo ng'ekigendera tekinnategeerekeka zaaki, abamu nga balina zinnajjolo nga tezinnategeerekeka mugaso gwazo, abalala nga balina emisumeeni, nga balina kumpi buli kintu kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu bikolobero oba oliawo ebyesinga okuba eby'omutawaana. Wulira badde balina emmundu, buli omu ku bo yadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi. Abamu babadde bakutte ennyondo, alala nga balina zimagalo, alala badde balina emisumeeni. Byebyo bye nasobodde okulabako, amutuwa byabadde bingi. Asikaali yabadde alina waali kiko kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli. Nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba. Nabadde maze okulya ekyeggulo
nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma. Bwe yakiŋŋambye ettaala ne njiggyako akatabo ne nkazingako ne nva mu buliri. Kati bwe navudde mu buliri ne njagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi. Naye bw'amaze okukiggala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi. Nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga nezijja gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera. Nenziramu nenzigulawo ekisenge ne ŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe ne nsanga nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula. Kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako ne nnyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni. Vidiyo ne ngisindikira mutabani waffe Solomon ne mukubira n'omukubira ne mugamba abasajja batulumbye. Akati ekyo kitundutundu ku mboozi gye nkuleetedde era nga bw'ogenda okuwulira Nakyala Barbara Itungo Kyagulanyi nga bw'abitottodde byonna nga bwe byabadde mu maka agaabwe agasangibwa e Magere. Abasajja bayingidde ennyumba yonna ne bagisaanyaawo ne boonoona buli kimu era ne baba nga bwe batyo, naye yennyini bamutuusizzaako obulabe. Era mu statement ye ogenda kuwuliramu ebigambo kirabika bamwambudde n'engoye era ebigambo bino abyogedde asinzidde na mu ddwaliro ategeezezza nti n'okuzirikako yaziriseeko. Kakati njagala kuwa obutambi bubiri. Ngenda kusooka nkuwe version eri mu nnimi zonna oba ey'Oluganda, then nkuwe ebigambo ebirala nga bino byo biri mu lulimi Luzungu. Oba oliawo n'abateetegeera Luganda babeere nga bategeera Babi kiki kyabadde annyonnyola, wabula nga sinaba kubanga nkutwala eyo. Njagala okutegeeza nti mu bimu ku birala byagezezaako okutegeeza ensi. Ategeezeza nti baamuyisizza bubi nnyo n'atuuka n'okuzirika era nti baamulese mu ddwaliro ng'oba oliawo n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Yasuze ku veranda oluvannyuma lw'okuzirika ne bamulekawo awo. Bw'atyo we yasuze yagenze okudda engulu ng'ali awo. Byonna ogenda biwulira mu sitole eno Oluganda n'Oluzungu. Sooka olabe vidiyo eno eggweeyo, wabula katusooke tuggyewo akalango kano tusimbule. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja w'ennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati njagala kuwa sitole yonna nga bwebadde ebigambo nga bwabyogedde yennyini nkugambye amikisinze ayogeddeko n'ab'Oluzungu n'ayogerako n'ab'Oluganda. Sitole si mpanvu nnyo era nja kukusaba ogiwulirize bulungi nnyo, nja kukusaba owulirize olutambi luno lumaleyo kubanga ebigambo nga bwabyogedde atalina kyaleseeyo. Byonna abyogedde ate nga byebyo byennyini byenkakasa nti gwe Munnayuganda agoberera weetaaga ogenda mu maaso n'okubanga obimanya. Mu bigambo bino byayogedde bingi bigenda kukwasa ennaku, bingi bijja kuba bikaabyamu ku maziga, naye nkakasa nga gwagoberera era atambula naffe mu mboozi zino oli mugumu ekimala ekisobola okuwuliriza ebigenda okugenda mu maaso ku bigambo Barbara Itungo Kyagulanyi bye yannyonnyodde ku biki ebyaguddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Bino nno bigenza okujja nga twakakuwa amawulire ng'ebitongole eby'enjawulo basseneta mu ggwanga erya Amerika nga balina ebigambo bye bavuddeyo ne bategeeza era nga wenjogerera obunkenke nga bukyagenda maaso n'okweyongera. Barbara Itungo Kyagulanyi naye bw'ati avuddeyo n'agenda mu bannamawulire n'abaako byayogedde ebyo byennyini byayogedde byenkuleetedde era nga wowulidde mu katambi akasoose ategeezeza omwami we nti bw'obanga nze nnyinza okukunafuya kubanga bayinza okunteekako embeera yonna basobole okukuwaliriza okuva gye weekwese. Kano nno kabonero akalaga nti omukulu bamunoonya bubi nnyo era ne gyali bandibanga tebamanyiiyo. Omukyala agambye bwe mbanga singa bantuusaako embeera yonna n'owulira nga kikuwaliriza oveeyo nkwegayiridde tovaayo, era amutegeezeza nti ye mugumu n'embeera yonna eyinza okuba nga ejja kujja. Amugambye gy'oba weekwese beerayo tovaayo, nze ndi mugumu na buli kimu ekiyinza okuba nga kigenda kujja. Kakati kankuwe sitole yonna nga bweri obyewulirire mu bigambo bye nga bw'abinnyonnyodde, then tubeere nga tweyongerayo. As time goes by, I get to feel a little bit of more of the pain because when the body relaxes, that's when you get to feel most of the pain. But I'm on painkiller and I've had some anxiety medication. Maybe the doctors will explain more. Yeah. But just to be clear, you passed out in night. Yes. What time did you come back to get consciousness?
Those people we came back to the hospital at around 1, and they came to our house at about 10:30. So I have not asked the sky what time we left home. But the LOP knows, because the LOP came home during the whole raid, and he met these people living in our house. He saw the whole squad, so he could tell the time. I am not in position to give details on proper time. But we reached here at around 1, and our home is not so far away from here, even that it was even at night, so the drive wasn't long. So if I say that you were unconscious for maybe a couple of hours, is that accurate? No, that's too much, I think. It wasn't so many hours. Yeah, if it's more, it's about an hour. Because I realized that I was on the way coming to the hospital. So meaning, at around 1. And also, I need to ask this question. Did you feel at any point that General Mosi was in the property last night? Of course. They spoke with Nyankole. They asked me where Kabobi was. They talked about a brother of mine who was running for Kampala Central MPC, who is Lugongoyan, who is actually a brother. In fact, his family, but we are not blood related. They asked me where Bobby was, and you know who has been looking for him, who gave him a 48-hour ultimatum just recently, and who told him to come out of the latrine because nobody was looking for him. And I am sure he actually is looking for him actually. Did I answer the question? Thank you very much. Thank you. But some of us have just come in, and we would like you to kindly In English? Kamala Oluganda. Abangi basooke baveewo. Nani nabeera bidongo. Twagala tukulirako embeera bwe yabadde mu maka osobola n'okujjukira bwe yatandikidde okubaawo saawa. Neno waliyo twabagambako nga 16 nti ab'ebyokwerinda bakutula fensi yaffe y'amasanyalaze ne bakutula zigeeti zaffe ne bayingira mu compound nga ennyonyi ya poliisi yebayambako okutukolako bw'obulumbaganyi naye tebasobola kuyingira mu nju era ne wayita ebbanga ne bagezaako okukola ekintu kyekimu naye tebasobola. Basooka nakuba enduula abantu b'ekyalo baavaayo ne badduka, naye jjo abantu abo bakomyewo nga bamalirivu, bazze nga mangi. Ababadde mu yunifoomu z'amagye, abatabadde mu yunifoomu z'amagye badde balina obukookolo ku feesi, badde balina emmundu, buli omu ku bo yadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi. Abamu babadde bakutte ennyondo, alala nga balina zimagalo, alala badde balina emisumeero. Byebyo bye nasobodde okulabako, amushuwa byabadde bingi. Asikari yabadde alina waali, kifo kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli. Nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba. Nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo k'ensoma. Bwe yakiŋŋambye ettaala ne njiggyako akatabo ne nkazingako ne nva mu buliri. Kati bwe navudde mu buliri ne njagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi
naye bamaze okukiggala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge nengenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensaba nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo benasobodde okukwatako akatono ako nenyingira nenzigalawo olugi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala taxi lwakuba tumuyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba taxi kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo olugi nenzigalawo olugi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge buyinga time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera nensala nengenda mu kinaabiro general bathroom neneggaliramu nenkubira neiba waffe omu nemugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu diiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala ne ntuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password nagamba jjamu password mu Lunyankole nemugamba sijja gijjamu nagamba jjamu password nemugamba sijja gijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina fiirimu kijja kubaawo baba twegezzaamu bulungi ebiri nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne sayizi y'engatto yemu wadde engatto zadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bwati eyabadde mu maaso gange nantuka wanbulaku bwati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega nasika essaati ya night nagisika bwati kati nagenza okulanga saakwetawuluza ku basajja babiri tenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona ne gayulika aga night esaati n'agisigaza mu ngalo mu sitingi mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte ne kati bwe nakoze bwenti essaati n'ebika amapeesa bwe yansise bwati essaati n'ebika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room bali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda naga nedda mama mmudize essaati ayambali kati omwami n'anona essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona eswati n'agamba wanika emikono oyambale essaati nemugana nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange
nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guno ayulise namala okunkubako namba leta password ne muka sijja kikuwa ebyo sera byonna twade twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga bana nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja tujja waliwo yabadde abakomandi ngaawo omulala nayingira naddala muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo katumwako akaseera nawulidde ekigugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mu ekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekigugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasisemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze batutte buli simu batutte buli laptop batutte buhufazi batutte power bank batutte charger batutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze naadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko musaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wa teyadde akutte bayibuli ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba ogenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza y'ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya mwami Kyagulanyi naye njagala kugumya mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli tubasinze. The mixture. Oh, nerabidde bannange. Nerabidde okuba neyanziza kansa. Abasajja abo bazze omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga recordinga buli kimu. Ne bwe banyambulidde engoye yangobereza kamera. Ebo babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera. Buli kye baafulumiza yakikobereza kamera. Babadde balina owa kamera nga filminga evidence of what they were doing. Question what ugambye what describing the emundu ze babadde nazo nti sizaawo lijoze sinazirabako kale. Ndowooza abalala bazirabyeko but emundu zabadde bakutte zabadde empya. Emundu ezo zabadde ziriko zi magazine mpanvu. Buli omu ku bo yabadde akutte emundu. Ezimu sizirabangako. Ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava it was a different section of security. olowooza nti bano abasajja bavudde oba eyabasindise ye mutabani President John Muhoozi anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba bw'aba yeekukumye mu toilet mu latrine aveeyo n'agamba amunoonya
it is no surprise nti abantu abo bazze ne bayita ne ku security eyabo ababadde batusibidde awaka ennaku zino zonna ne bayingira ne bakola bye baakoze ne bagenda. I cannot doubt nti basindikiddwa muntu alina interest mu kutwala Kyagulanyi. Kyalo kugambye nti okuva wano osuubira kudda waka totya nti bayinza okupulantingayo babadde bakola bapulantingayo ebintu oluvannyuma ne bajja ne bakola search ne babisangayo totya? Okutya sisobola kugamba nti tekulimu. Ne wano wendi nkyali mu ntiisa. Naye gali maka gaffe waliwo ewaka. Of course buli gye balaga baplantingayo ebintu tujja gezaako okusweepinga. Bwe bali babazza okunona ebyo bye baplantinze ebirala, of course basobola okubinona. Olaba baplantinga ku mwami Kyagulanyi munda Arua. Buli kimu bakisobola naye ekyo tekigenda kunemesa kudda wange. Kasita banansiibula wano nzirayo eka. Ripooti y'omusawo yagambye pressure yabadde waggulu nga nina anxiety era ne bampa ku painkillers bali mu kumonitoringa. Bruises ezimu nakatandika okuziraba. Kumakya kuno lwe neekebedde ng'ebitundu ebimu binnuma ng'otunulako nga of course waliwo ebyankoonye naye ebisinga biri mu bisambi muno ne mu bulago wano olaba nga bwe bantuze walabika. So bwe banasibulira wonna abatokola ebintu ebyo emirembe gyaliwo egyakola ebintu ebyo naye abantu abo tebamaliriza bulungi as individuals nate in the end tebafunamu kalungi. Bandirowoozezza ku biseera byabwe bijja mu maaso. Yes, so you can just be like a record. Sorry. It's okay, don't give us that. Bobby, can you kindly help us describe what happened during the attack on your home and how did you and your family manage to stay safe? What? Get to the hospital. Who brought you to the hospital? We informed the public on 16 that we had had a raid from the police. We had had a raid at our house by the military and police. That was a trial. In that fracas, as you all remember, my husband managed to escape. Later, they tried again and were unsuccessful. Yesterday, the group that came to raid our home was a different group. They were so many, heavily armed, drunk, and they looked the same and spoke one language. They broke into the gate, the lower gate. Our askari was in a different corner, so he saw them and he called me. Our askari saw them and called me. I had already gone to bed. I was just preparing to read like one page of my book and then sleep. The askari called me and said, "These men are many and they are coming in this time." So in the moment, I got out of the bed, switched off the bed light, then tried to walk out of the bedroom and lock it, looking for a place to hide. But then I realized that wasn't a wise thing to do. I opened the bedroom again, went in, opened the balcony room to make a video of at least some evidence of these people were coming in.
I just shot a small snippet thing because already they had ladders and they were climbing to our veranda. So when I shot that, I locked the veranda door again, went in, sent the video to our son Solomon, and I asked him to let people know that we were under attack. Then I called our other son, who is also my brother-in-law, Dax, and I told him, it's finished. These people are coming in, definitely. So I walked out of the room, locked the door, and then went down the stairs. When I reached the stairs and looked in the window, there was this big group of men. Every window had like 10 men in it. And they said, open the door. They said it in Lunyankore. I replied in Lunyankore, I said I was not yet open. So I passed the stairs, went to the general bathroom, locked the door, and called our neighbor, one of our neighbors. And I said, we have a problem here, let everybody know. Then I came out of the room. When I came out of the room, they were already coming into the sitting room. They had finished breaking everything. There were so many, very many. They went to all directions of the house. Ceiling, rooms, kitchen, outside in the compound, on the verandas, my bedroom, kids' bedrooms, bathrooms, everywhere. They were everywhere. They were very many. In that moment, they did not allow me to follow anybody where they were. One of them told me to give them my phone. He came and sat behind me, told me, give me your phone. I gave it to him from this angle. He put it in front of me and said, give me the password in Lunyankore. And I said back, I'm not giving you the password. He said, you're going to give me the password. And I said, I'm not going to give you the password. He left, went outside on the veranda, came with other 4 men. So when he came back, he went in the same position where he was. He lifted me by the trousers. I was wearing 90 trousers and a shirt. He lifted me by the trousers, lifted me up, and then the one who was standing in front of me strangled me by the neck from the front. And then he told me, give me the password. And I told him in his face, I will not give you the password. The one who was behind here pulled my shirt. So now I was between 2 men. One was strangling me, and one was pulling my shirt from there. And you know how the button chokes you here? So the button was choking me. I kicked the man who was in front of me. And when I kicked him in someplace very hurtful, and he walked away, then this one pulled me and all the buttons broke. Then he stayed with the shirt in his hands. So I walked across the room naked. Now, in that room, there were so many men. Some of them just shied away and looked to the side. Some of them kept looking, and there was one sober one. And he said in Luganda, let the nigga, Mama Mudize, esati ye ayambare. It was on the floor. One of them picked it and said, Wanike mikono oyambare sati. And I said, no, give me the shirt, I'll dress myself up. He gave it to me. In that moment, the other guy who took my phone and who who tore my shirt in the beginning, came back and held me by my hair. It was plaited like this last night. He held me by my hair and pushed me all the way up to a pole across in the sitting room. And I hit my lip. And then he told me, bring the password. I said again, there's no password for you. Then he pulled me down on the floor. And they sat on me. I felt as if 4 bodies sat on me. There was someone, I think, was overseeing everything. He told them, what's happening here? Leave her. Then they went. I sat on the floor. And in that moment, I felt thirsty. I felt nauseous. I felt dizzy. My body was confused. I asked for water. They brought me a glass of water. I asked for more water. They gave me another glass. And that was the last that I remember of that event. The next moment that I got to realize, I was on the veranda sleeping in my own vomit. And the askari and the other boy organized and drove me.
So they left you in the house when you were unconscious. They left me in my house. In my house or on the veranda. Because when I realized I was outside on the veranda, sleeping in my own vomit. So all this while, they were asking me where my husband was. Where is your husband? I said, I don't know where he is. They asked me, did you think you would bring your brother here to run Kampala MP and me? That's not how someone conquer. I don't have a brother that runs for any position. They kept asking the Askari where the children. They beat him here on the face. He has another cut on the head. They asked him where the children were. He didn't. They asked him where the basement was. Where is the basement? He said, I'm new here. I don't know if there is even a basement here. So they collected everything. Phones, laptops, electricity, chargers, AirPods, anything electric. They took away our camera system. They went to the ceiling, picked it, they broke everything down, left us in the dark, and went. Okay, Guys, relax. I just have two questions. But number one, the first one of the last one is from the 15th when you guys was voted, you've been under house arrest, figuratively, right? And how did they allow you to move out yesterday, or in the state you were? Did they let you freely move, or what happened? So, the person who brought me just drove to the gate. They opened from outside and said, what's the problem? He said, I have a sick person, I'm taking her to the hospital. Then they checked, and then they opened. I think they realized already, they had known that there was an ambush, and they raided in the house. So they they're didn't ask much. They're still in your place right now? They're still home. They're still there. Maybe finally for me, did you, like, by the time, because you said you moved out onto the balcony and recorded, would you give us like a rough estimate of how many people came in the house or came into your compound? I can't tell the people in the compound, but the law met this group when they were leaving because he was coming home and he met them. He can give you a good number, but the Askari who saw them coming and said they were in hundreds. They were very many. Every corner had a soldier in it, armed to the tooth. Putting on Uganda military uniform? Or some were in uniform, some were not in uniform. These people were drunk and they were very provocative. One of them asked me in Nyankore how I could end up marrying a traitor of Uganda as if I never saw Nyankore to marry. I think these men would have been sent by General Mozi. General Mozi has given my husband an ultimatum of 48 hours. Sometime 3 days ago now. Okay, it's past 48 hours. And he told him to come out of the latrine if that's where he was hiding. Then he said, I am looking for you. And when I find you, I'll treat you the way they treat, was it rebels? Was it something? Outlaws, yes. Outlaws. So, if someone threatens you to that extent, and they are in an office of power, and they're in control of the army, and all the army outfit, how could you say they are not the one that sent those people? How are you and your family coping up with police being outside your home all the time, your husband being in hiding, and what is your message to him? I am home with 2 other people. So the children are not home. They are still with online. Each of them handles the situation. It doesn't actually really handle the situation. They are trying to relatives, friends are trying to manage the children. What is that? What message do you have for your whatever he is, he should just do his thing. He should worry about me. As soon as the doctor says I am going to go, I'm going back to our home. Relax. I'm going to be back. I should be the reason you leave
medication. They checked my pressure, they said it was a bit high. And they gave me some painkillers and some medication for my broken leg and for the bruises that I have. So that's what they're managing. We will see then at the end of the day what they have to say. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.